Squeeze it tight, don't let go. Feel the rhythm, let it flow. Wind up close, nice and slow. Feel the fire start to glow. Squeeze, squeeze, oh the love. Squeeze it tight, turn down the stars above. Squeeze, never enough. Give more of your sweet love, oh yeah. Hold me close, feel the heat. Your heartbeat's got that wicked beat. In the dance, we never retreat. You and me, in that complete. Ambuchi oba byombi mwagala mubeera essanyu eryo ng'akamotoka katuuse wabulidde otyaye era teri mutafuna kirabo n'atawulira bulungi era obeera n'essanyu because si buli omu akeera nakuwa emmotoka oba nakugabira emmotoka so I'm thankful ate mwebaza nnyo. Sandra bakuwadde emmotoka oba oli awulira tulowooza nti ya bbeeyi nnyo Benz ku mmotoka ebbanga ly'omaze ng'ovuga eri endala era yadde ya musajja mufunza wadde nga tolina mmotoka ate weebeera yiye era ebeera yange it's like saying bwe eri siiye zaffe ffenna katwogere ku bbanga lyamala nga taliwo ng'ali mu USA wali omusubwa nnyo Kosa omusubwa taata w'abaana ate ebba wange so omusubwa naye the most important thing yali cause eyamutwala kati gwe ekyomukyala osooka n'okizaako ebbala ekyokuba nti omusinga si kya mukyala tuli family so siwakulaba nga taata wabba ali bubi nensanyuka get it so ekusooka twali to make sure Dr. Chameleon ali healthy ekyemmotoka yo ogenda kuba nga ogikolera paati okwebaza nti ezze kuba an achievement kigibala ng'ey'amaanyi It's an achievement, yes. Party baba katonda tusobozera tudda. Gwena gwenza mwebaza otyo ku mmotoka. Mwebaza era kumwagala nnyo. Same thing I've been doing. tulabye abawala abasinga nga baba emmotoka bakola zipate ne bajja ne bailinga nawe tusoboleyo okukolayo kapate Teri unveiling but ekiriwo just to be thankful nebaza nnyo Weasel si buli omu akeera n'akikola so just nze ekiriwo have a thankful heart naye bya party tujja kucelebratinga mu Easter kwangereze mu Easter time emmotoka mpozi bagiyita watya Benz, Mercedes Benz. Eri ku namba ki? Sinafuna time ebirabe. Empapula yazikuwadde ng'erimu mannya go oba temukyabikolako? Ate kuba mannya gange oba agage si byamaanyi because like I said we are family. Ekite kiba kyange n'ekyange kiba kikye so eyo si nsonga nnyo. Olowooza erimu ssente nga mmeka ezo? Wabula simanyi ojjamu ntandika okubuuza mbu ekirawo kya ssente mmeka. Ojjamu buuza. Okay, twogere ku Easter.